Papa, vai. Yes, ladies and gentlemen, tubaniriza ku MMTV mawulire si malungi n'akamu n'akeddagala. Naye twasalawo okubeera nga ate ffe tukutuusaako ku buli ggulire eriba lituuseewo mu nsi yonna erikwatagana ku celebrity wo n'omuntu ali eyo ewabweru abeera nga ate kimukwatako oba nga public figure. Tutuuse n'amawulire ga Eddy Kenzo, tugenda kuba tukutwala mpola tukunyumize ekibaddewo kitya fenga kamera zaffe ezibaddewo awo. Tukwanyiriza nnyo ku MMTV, mwebale nnyo okubeera nga mwekumira ku MMTV. Mwaba subscribing Edda twagala bagamba nti kyemukola kyakabi nnyo ate mwaba tanaba kusubscribing tubajjukiza nti mu subscribing awo wansi okusubscribing otya okoona kwa kagambo ka red akali awo akaliko subscribe awo wansi ate bw'omala okakoonako n'okoona ne kade ako chikuyamba so that to missing out on each and every kind of story jetuba tukuletedde, each and every kind of exclusive jetuba tukuletedde olunaku lwonna tuba tulize n'amawulire. Mwebale nnyo okubeera nga mwekumira ku MMTV, mwebale nnyo okubeera nga ate temwekkiririranya, mwebale nnyo okubeera nga ate mutuwagira. Nkusaba tobuuka bulango gwe yakatwegattako tulokkalire tukunyumize emboozi ebaddewo olunaku olwaleero nga Eddy Kenzo ali mu lugendo lwe okuva Embalala. Eddy Kenzo olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 omwaka gwa 2021 omwezi gwa August. Abadde ava side zeeyo Embalala okutuuka ayina watuusa awo wali petrol station eyo nga bwolaba awo emmotoka wabadde emmotoka ya double cabin, emmotoka ne yeevunula emirundi 3, emmotoka number plate UBH 367K ne yeevunukula emirundi 3 n'egwa mwala. Bwe gudde mwala weeti buli omu abali tamanyi ani alimu naye bagenzo laba ku bantu abafubutukamu emisinde abavaamu empolampola nga mwe muli ne mwana mulenzi Eddy Kenzo. Era abantu beewuunyiza nnyo ne bagamba Eddy Kenzo bannaye Eddy Kenzo mwabamanyi side zaawo ewali ommotoka nga bw'ogiraba weetu weegudde evudde mabega eri nga yeefuula nejja neegwa awo ku petrol station emu eri ku Masaka Road kuno gye bayita Starbucks era bagiyita Starbucks. Yes, bagiyita Starbucks. Era abantu banguye nnyo ne bataasa Eddy Kenzo kubadde abadde ye agezezaako okufuluma yeetaase naye amawulire amalungi ge tulina nti tewali muntu afiiridde mu kabenje kano era tewali alumiziddwa. Katonda yasinze okubabeererawo kuba emmoloka yeevunudde emirundi 3 ng'ate Eddy Kenzo ne banne bali munda ne batabaako kubeera ng'ate bafuna obuvune bonna. Eddy Kenzo adduseeko mu ddwaliro okulaba oba afunyeko internal bleeding oba afunyemu obuzibu bonna naye abasawo ne bamutegeeza nti abagenda kuba bamubuulira era bamubuulidde we bati nga talina buzibu bonna ne ttiimu ye gyabaddemu nayo. Abaddemu n'omukyala mukulukulu ndowooza mukyala yalabirira ebintu ebimu ebyafaamu za Eddy Kenzo, abaddemu ne driver we ne kyaliwe omulala bonna tebalina buzibu era bonna bavuddemu bulungi kawerette nga tebalina problem yonna. Twakusuubiza nti ate tugenda kuba tukutuusaako buli ggulire nga bwe tuba tulifunye. Naye wano ku MMTV twagala kubeera ng'ate munnaffe Eddy Kenzo tumugamba nti munnaye ate kulika kuba akabenje ako kabadde Dekabussa emmotoka okwefuula emirundi 3 obadde osobola okukafiiramu naye Mukama Katonda azizza bibye oba Mukama Katonda atuyambye buyambi. Mwebale nnyo okubeera ng'ate musabira Eddy Kenzo, mwebale nnyo okubeera ng'ate mwagala Eddy Kenzo. Eddy Kenzo avuddeyo n'agenda ku Facebook ye ne yeebaza abantu abamuyambye awo mu kusooka okumusika mu mmotoka nga tennakwata muliro ne kiyambako okubeera ng'ate ne poliisi eyanguye nejja netuukawo mu kifo
okulaba mbeera ki egenda mu maaso ne bagezaako okulaba ng'ate buli kimu bakikwasaganya ng'ayo balina okukikwasaganya. Naye Eddy Kenzo avuddeyo ne yeebaza abantu abamutaasizza abo okuli ttiimu ya Starbex Petrol Station, okuli n'abantu aba bulijjo. Video tugenda tugikuzannyira mu maaso awo owulire abantu engeri gye babadde beewuunya nti ye Eddy Kenzo era ne beeyongera okumutaasa. Emmotoka bagisobodde okugizikiza n'etakwata muliro era we twogerera emmotoka poliisi egiggyewo n'egitwala ku poliisi sayidi zaawo ekyengera. Era tugenda kuba nga ate ensonga zino eno tuziyitamu mpolampola. Osobola commentinga awo n'omugamba bannaaye Eddy Kenzo kulika, osobola commentinga awo n'omugamba bannaaye kulika okufa, kubanga ekintu kino eno tulabyeko abantu bangi ba celebrity bangi bafunye zino accident. Baserebu nga Hamani basudde bafiira mu accident, n'abasajja bangi ab'amaanyi bafiira mu zino accident. Naye ate Mukama Katonda asobola tuyamba Eddy Kenzo n'avaamu ng'ate mulamu bulungi nnyo. Muzikirize mbalageko eno video ng'ate akabenje kano katuukawo, tulabe ng'ate mwebali nnyo okubeera nga musabira Eddy Kenzo. Subscribinga awo wansi gwatanaba ku subscribinga ngwate ya subscribinga, njala okujjukiza nti mwana wa mama kyokola kyakabi nnyo. Wewale nnyo okubeera nga weekumira ku MMTV. Kambalageko ka video kaneeno. Papa, vai. It's okay. Eddy Kenzo. Papa, vai. Vai.